mbalamusiza abantu baffe mwenna. Nze Ssaabasajja Kabaka nga nsinziira wano we twajja okuwummulako n'okujjanjabibwa nga tugendera ku magezi g'abasawo nga bwe gaatuweebwa. Tubadde tumaze akabanga nga tetubawulizaako nga tugoberera ebiragiro by'abasawo ebyatujja ku mirimu egisinga obungi. Embeera y'obulamu bwaffe egenda etereera era tusuubira okudda ku butaka mu biseera ebitali byawala nnyo. Twebaza Katonda atukuumye era n'Obuganda olw'okutusabiranga bulijjo ate n'obutaggwaamu ssuubi wakati mu kusoomoozebwa okw'amaanyi ddala. Twebaza Katikkiro, baminisita n'abaami ba Kabaka bonna olw'okusigala nga batambuza emirimu gy'Obwakabaka mu kiseera nga tuli mu nsi. Ebigenda mu maaso byonna tubigoberera era twebaza Obuganda olw'obujjumbize mu mirimu gy'Obwakabaka. Twebaza abantu baffe abagoberedde empisa, obuwangwa, ennono n'obulombolombo mu kiseera kino ekizibu ddala. Nga bwe tutera okwogera bulijjo, amaanyi gaffe gali mu kwegatta. Tukubiriza abantu baffe okusigala nga bali bumu. Mukama abakuume. Basengulwa ku mataka ennyumba zaabwe zoonooneka, Kabaka tabawangayo speech wadde okubadduukirira. Naye mudduse bukubirire Kabaka ayanukula abajega b'akadingo abatalina contribution yonna ku Buganda abeenoonyeza ebyabwe. Katikkiro bwe badda mulekulemeredde lekulira. Tetulabangako Kabaka ng'ajoogebwa nga bw'ajoogeddwa kati. Kabaka n'atuuka okulikodingira vidiyo mu ddwaliro ne mumuwandiikira speech erimu ne introduction nti nze Kabaka wa Buganda. Kabaka wa Buganda ayanukula abajega abeenoonyeza ebyabwe. Amala obudde kati kale video yagikoze bagamba ya AI, bagamba eri edited. Kabaka anaddamu abawendala. Katikkiro wa Buganda n'abeetoolodde Kabaka waffe. Mulekeraawo okuzannya katemba n'okusavinga interest z'akadingo. Eyalemererwa okujjako Museveni kati asaanyawo Buganda. Mulekeraawo okusavinga interest z'abajega. Tebalina contribution yonna ku nsonga za Buganda. Tuddeyo mulikodiziza ettaffaali baawa ssente mmeka? Baakola ki? So mulekeraawo okusavinga interest z'abajega naddala nga muinvolvingamu Kabaka waffe. Tetubalabangako wadde mu kwera olubiri. Museveni yabalemu okujjako kati bali ku Kabaka. Ye Kabaka bwe mumwagala mukole ki? Wano bw'abaawo mugamba jjanjabwe. Bwamutwala okujjanjabwa nti ataali mu buwambe. Kiki mwetaaga? Kabaka muyita wa mwana wa nnyoko. Ngaddiro baali bamubanjizza Kabaka. Yasiimanga busiimi n'alabika. Kabaka waffe mumutuusiza mu mbeera egamba nti asobola n'okukakibwa okuvaayo. Mayiga yerekulira ogwo omuzannyo gwo ne kadingo ogw'okusuula Kabaka tugulaba. Oli ne kadingo mwagala kusuula Kabaka. Kabaka bwe mumuwandiikira ebipapula bw'avaayo bw'ayanukula abajega. Abantu abasendebwa ku ttaka nga tavaayo kwogera. Kati Kabaka mumufudde wa kuzannyirako. Nti akakibwa n'okuvaayo yasiimanga obusiimi okwogerako eri abantu. Kati akakibwa abajega. Nga n'abantu abanaku enfunzi bagobebwa ku ttaka Kabaka aliki. Mayiga tugenda kwejjira mu ntebe. Mulekeraawo okujooga Kabaka. Kwatamu katono gw'ayagala okugenda ebweru emirimu gigino egitambulirawo. Kwata pen n'olupapula. Noti 7 noti 67684 Basta Favor Uganda Limited. Bosasula ssente zo ng'omaze kukwata ku visa. Beetaaga abawala n'abalenzi ng'oli wakati wa myaka 21 paka emyaka 38 okola
nga ba waiter ne ba waitress ne ba cleaner mu mahoteli mu mawanga nga Kuwait mu mawanga nga Qatar mu mawanga nga Saudi Arabia mu mawanga nga Dubai bakusuza bakulisa bakujjanjaba mujje mukole interviews sente zo ziteekamu ngomaze kukwata ku visa bakubireko twesangeyo olwokuba Kadinga akuwa obusente yalemererwa mu 7 kati ajjawo Buganda awo tetugenda kukkiriza